Ono gwe bayita zaabu. Ono gwe bayita zaabu. Wabadde watuluba nze omusajja yaŋŋamba neŋŋamba nyino gisasula. Kyali ne musajja wange Mukasa Yusufu Saveya bwe tuyiriba. Omusajja yanteekako pressure nga tolemagula wantu wano. Wano njagala okwebaza abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala wali ku Lugonvu show. Ate kati eno mpya tugigudde tugenda gimaliriza ddi leero lwa mukaaga enkya Sunday tugenda kuwummula njagalamu obuyinja enkya njagalamu obuyinja buli poloti etuule waayo omusajja atambudde atya wali owabiri ebyapa by'owansi wali wolengera kambasikire simu yange ya rais naye esobola okusikako eryo ssomero lyolaba ddwaliro lyolabaawo. Ekintu kye nasooka okukola tukozesa abakozi be bamu tetukyusa. Wansi wolengera wali wansi waliwo ploti meka? 15 ezabaddewo zebamaze wetwasembye okusenda zebatutte 16 zebatuddemu kitegeeza nti omuntu agula waggulu alina ba neighbors wansi 16 ate waggulu waliwo meka 2 waggulu 15 ku poloti zo waggulu 15 ninako sente z'abaana ndowooza nga 5-6 ekitegeeza tuba tukyalinawo poloti zaffe nga 9 poloti nga 9 za bukadde 10 buli poloti n'ekyapa kyayo. Eyo lye mbadde nkulaga mbadde ga nti eryo ddwaliro eryazimbwa ate wano kankulage wano ate wano we wali omuzikiti emabega w'omuzikiti we wali essomero nga bw'olengera masannyalaze gaago n'amazzi guno muzikiti kati wano wenyini tutudde ku kkubo era baba bodo bala abayitawo eyo main road wano ndi mu ttaka obeera otomedde kuli kwennyini abamu ku ba neighbors eno nnyumba nkadde ebaddemu naye y'emu ku zigenda okuggibwamu watereere bulungi poloti zino zigenda kati zino zigenda kuba zitunudde ku kkubo zezitunudde ku kkubo ze zaakali kawala kafe okay kati kitegeeza ekkubo tugenda disaawo erikkiriza abantu bano lya fuuti meka meters 6 buli meters ebamu fuuti 3 fuuti 18 ekkubo lya fuuti naye fuuti 18 makubo gano mwami Yusufu gaba manene oh yes no town council so katubera town council ekkubo lina kubeera at least mita 6 lyandibadde 8 naye at least mita 6 zi fuuti 18 fuuti 18 babala nti ziba zisobola okuyisa magulu 12 ne zeeyisa nezisiŋŋanya so nga ate ku bbali ne ku bbali eno wasigalayo oteekayo ez'amazzi okay wano we tuli
njagala okubalengeza ku Masaka Road. Njagala otunule wansi wali kanjisike mpola mpola wano. Olengere emmotoka ezo. Kati ate yaba Masaka Road. Kati ejolaba enjeru edda ku side eno eya ddyo. Egenda kwambuka wali egwe Mpambire, egwe Kalagala. Kati wano tutunudde mu Mpambire ate omugongo tugukubye ekkubo lino lyembadde mbagamba. Motoka ziizo. Eyo main road. Kubo ettaka litandikira ddala ku kkubo. Guno gwo ono gwe bayita Zaabu nali siwaana Lungala. Naye nali mpaana Lungala naye ate wano wagimenye. Njagala kubeebaza. Recently twali tubagamba estate eri endala gye twali tufunye. Era olwaleero ekindeesi gibadde emirimu gya mirundi ebiri okusinkana ero si ku ttaka lino ate n'abamu ku ba clients abasembyeyo okufuna ettaka eryowansi wali. Njagala kubeebaza estate tugigadde eweddewo kati ate tuguddewo naye tugenza ogigula ng'ate kuliko already abalinayo ssente za tusigazako poloti ndowooza ziringa 9 tubadde tubalabalamu ne Bwana Yusufu nga kuliko poloti zibadde 15 15 ekitegeeza omugatte tubale omugatte abantu abatudde wano wonna. Tutandikire waggulu tutandikire wa M 2 3 4 5 kakati ezo waggulu okubo lyazo lyerine lya main road eno. Emmotoka muzibadde ziyita. Yes. Ziri commercial nnyo nnungi nnyo ku commercial bazimba amaduuka biki. Kati ate zino endala zo zisobola kusobola residential kupangisa ne commercial. Kati eziddako neno kati 5 6 7 8 tata ate mbiyina sikanzije nkubuuzeeko. Yes, ettaka nga bwe mbategeezezza lyerina ekkubo eddene lyolaba ettaka kwe litandikira. Buli obuli wali buduuka bamu kubazimbyeko obuduuka kati bwe livaawo nerikkirira bukkirizi paka kati emmotoka gyolaba eri wansi mu ttaka likka paka wansi. Kati wano wetuli bwe kiti bwe kitambula omulungi atulaba. Mbadde njagala kubalaga kifaananyi ziri zonna estate z'abantu zaasalwa lwakuba nti olusozi luzibu. Abantu bangi babadde bambuuza lwaki totufunirako mu Nsangi, lwaki totufunirako mu Maya. Okufunayo si kizibu naye tewali kyabulabe nga butamanya bantu bo nti nyina abantu bangi abasobola Maya, bangi abasobola Nsangi. Naye kati abantu bange bambi bwe tuli mu status yemu singa mbassamu eyo embeera banaagisobola poloti y'obukadde 35 ey'obukadde 25 5 ku 100 nagenda okitundamu nga kizibu ate nenyumiriza mu kkubo erya Kampala Mpigi Express nti omuntu aguze Maya fine oba kumpi n'ekibuga naye ate omuntu asula Mpigi agenda kuba kusooka okusula mu kibuga kubanga Maya kijja kuba kizibu okwegatta ku Mpigi Express ate nga asula Mpigi Express egwa kuggwe kennyini okuva Mpigi paka wali Busega kitegeeza zigenda kubanga eddakiika 5 6 7 ng'otuuse era nga bw'owulira nti Express nga bw'olaba Kampala Ntebe Express kati neriri bwe bali mu kukola ki bwe bali mu kulikola kati ekyo nemmanya nti abantu bange bali mu bukadde 10 15 10 15 awo bwe watyo kati omuntu omugamba bambi nti akasente ate konna kakoze ku kye emyaka 2 omuga nti obukadde 25 kubanga kati ploti z'Emaya ku Maya gwe tuwogera manye ebintu bino bya mirundi 2 era njagala mu kitegeere abantu bangi bazze nnyo nga baŋŋamba nti nagula kajjansi n'omugamba wagula kajjansi nti naye abamu ku bantu ba buloka bo balina ogwo omuze bw'amanya nti gwe oyagala nnyo ekibuga ng'akuyisa w'oyagala ekajjansi ng'akuyingiza munda MAILO 6-7 obeera wetedde kajjansi naye nga toguze kajjansi yaga nti nagula kajjansi naye nga toguze kajjansi kaakati abantu bangi bagamba nti njagala Maya naye Maya omutuufu bwe tuba nga twogera ku Maya omutuufu ng'okuva ku kkubo bodaboda ya 12 ekinene olina okuba n'obukadde obutakka wansi wa 2 okufuna fuuti 5 ku 100
ezo ezikkako wansi mu bukadde 15 16 ojja zifuna mu Nanziga 17 waliwo eyampitira fuuti 5 ku 10 Bulwanyi ng'oyise ne Nanziga Maya Bulwanyi ng'agitunda obukadde 20 kakati abantu bange nze kasanna bategeera nti bannange akasenta ku buli muntu asooka afuuke Landi Loodi wasobola kubanga bwonna alinda okuweza ezigula Maya zijja kulemwa okuweza naye ate ogendoga nti kati waganye kaŋŋende empigi ate nga n'empigi afuuse Maya kubanga era waliwo abaali mu ggula Maya waliwo abaali mu ggula ensangi nga wakyali wa layisi ne balinda ne wagejja kati kabamaliriza express yali mu tubonyaabonya nti ziri zonna z'olengera ku lusozi kati abo bantu kye bakulaga kye bakola olengere wali obulongooti obwo ezo zonna nnyumba bazitadde mu lusozi kati abo bamu ku baasooka nga puloti za mpigi zikyali mu bukadde 5 bukadde 6 bukadde 4 ez'ebyapa naye ku lwali bwe tuba nga twogera ku mpigi town council ku ttaka bwe lyafuuse olina okuba n'obukadde obutakka wansi wa 10 ekitono Masaka Road wuli namubala zedda yoyo gwolengera emmotoka ezo ezitambula oyo Masaka Road akawonvu kolaba wali zambuka Mpambire wali zidde empigi mu tawuni weewo kati nga bwolengerawo naye kati wano we tulina opportunity gye tulinawo ku lwaliro gye tusobola okuba nga tukozesa bannamukisa oba oliawo abasobodde okuba nga banaafuna omukisa guno njagala okubatwalako mu estate y'ekyemmanga empya gye twabadde tuyina gye bamazeewo olwaleero era yemu kuzibadde zindeese okonfaminga nti buli kimu kiri mu order amayinja ga lands mwegali bulungi kati wano bagenda kusaawo kkubo erigenda okuba nga liva direct waggulu wali ku kkubo erya main ate liyingiza abantu bange wano kitegeeza ekirungi ekiri ku ttaka lya Lugonvu nti buli poloti era banguzeeko ekyo mukimanyi nti buli poloti eba erina ekkubo eryayo eddene lya fuuti 18 buli poloti eriri gazetted ku kyapa kyo kubanga ettaka lyange liba lya byapa era bangi badde babuuza nti ettaka lya byapa siba na ttaka litali lya kyapa okuggyako ng'olyange nti nnoonyezaayo ekibanja era nkikunnyonnyola nti bannaaye we mwagala ekibanja wali bwe wati ne bwe wati naye right now tukyali mu byapa kati poloti emu eva wantu awo nejja nekoona wano kati ate lyo nali kkubo erigenda abantu baaba abamu kube twasanga bazimba yedda ne tubakolera amakubo gabatereereza kati ne lino limu ku makubo agatereezebwa obuyinja bw'ettaka bwobwo obuyinja bw'ebyapa zino zitunudde kuno era nga bwolaba nti buli poloti eyina kati eno eyina wano eyina n'ekyengulu ate ziri ezitunudde eri era zirina amakubo gaazo sayidi eri kati lino ekkubo erituleeta ne ligatta ku zino nga bw'oziraba ne ligatta ku ezo aye ne zino ezeeno ne zeegabanya baabali abalala abatuuze boolengera abaatusookayo waliwo omwami wali babaŋŋamba mu Mugisu ayinawo faamu y'enkoko awo wansi gye yassaawo wansi nga bw'olengerawo awo kakati abalala baabali kyekintu kye twagambye nti abantu abategeera zabbu nga bukyali beeba abaatusoona ng'okyafuna yiika y'empigi wano mu kibuga ku bukadde 3 ebiseera ebyo naye kati muganda wange era bangi waliwo eyankubire nga nti njagala yiika Maya ku bukadde 15 ne mugandi ne oba oyagala poloti gyesonyiwe kati abakulu bali we bayimiridde eryo nga bw'olengera ekkubo bwe ligenda okuva omuti gw'amasannyalaze nga bw'ogulaba we ligenda okuva lisale lijje litomere ate mu lino ligabanye buli poloti okubanga erina ekkubo eryayo bwe kityo kati bwe kiri kati ago makubo agatandise okusalwamu gagenda ne gavira ddala wali ku main road ne lituyingiza mu estate yaffe kubanga etunudde butereevu ku kkubo
nga bw'ogiraba bali abantu bolaba abayita kati lino ne lijja ate bw'amala okulidi marketing obulungi then owa grade agenda kujja alitereereza eddala okulaba nga liringa ekkubo ly'omanyi ettuufu eriyina okuyitamu emmotoka z'abantu nga bw'olaba galiizi bwe ziyimiriddemu bwe gaakolebwa mu eri estate ey'owansi kati neeno bwe kityo bwe kigenda okubeera. Kaakati waliwo ababadde baga nti mwami Lugonvu tusaba ku namba yo mujja kunfuna ku ya WhatsApp gye tukozesa ku WhatsApp eya 753 98 56 075 98 56 39 gye tujja okukozesa. Osobola okumpeereza message ku WhatsApp oba voice note mba nsobola okuddamu. Abali mu Uganda osobola okuba direct aba WhatsApp oba osobola okukozesa messages kyanguwa nnyo eya 753 98 56 39. Yes, bwe kityo bwe kijja okubeera naye nga omulimu bwe gutyo bwe guli mu kutambula. Njagala kusooka kubaddukako ate nzire mu office nkwasaganyeko ebyayo mirimu gyammwe tulabe bwe bitambula naye nga njagala kubeebaza, njagala okubayozaayoza mwenna abafuuse ba landlord abali munda mu ggwanga erya Uganda n'abali mawanga ag'ebweru mwebale nnyo mwebalire ddala, abali mawanga ag'Abuwarabu n'abali mawanga ag'Abazungu mwebale nnyo. Nze nsanyuka nnyo okulaba ng'omuntu avudde ku ddaala erimu ngazze ku ddaala eddala naye mbakubiriza era kino nkibagamba muinvestinge mu ttaka. Gano ge mazima, mugule ettaka we bituuse time egenda tuuka nga takyalina woosobola ggula. Nina gwe nadde njogera naye ne mugamba nti akaseera kagenda kutuuka ng'abantu bagula mu bbanga waffe nga janasanga nga wazimba dda n'agamba nti nguza mu bbanga awo ng'ettaka liweddewo kubanga kati osobola okuba ne ssente naye okufuna woogula nti wano wenguze kyafuuse ekizibu kyennyini. Abakirozezzaako musobola okukitegeera, abakirozezzaako naye nga bw'obanga munansonyiwa okuyeekeera bw'obanga oliko obuwanguzi bw'otuuseeko nze ndiwo okuyozayeza buyozayeza nti congratulations okuba ng'ofuuse landlord. Yes, okuba ng'ofuuse landlord si kyangu. Ebikulu mu byonna ne bw'onaaba ng'osula mu yenga ne bw'onaaba ng'osula mu bbangalo naye nga si yiyo. Omuntu asula mu kasiisira ne bw'anaaba ng'asula kalamojja nga wuwe agenda kukusinga kubanga myaka 5 ojja kwagala oggula kalamojja muno gye yakusooka nga tokyasobola ggulayo. Sooka onoonye ssente z'olina mu kaseera kano zigula wa nga tunatunulira wa gy'oyagala oggula zo ssente z'olina zisobola oggula awo weeyagala oggula. Ababeera eggayaza mu njulira abaagula eggayaza. Gayaza oyo yali wa layisi nnyo. Gayaza yali wa layisi nnyo nga bw'okiwulira bukadde 5 bukadde 10 naye ku lwaliro gayaza abalamuzaayo poloti ennaku zino ez'ebyapa musobola okuntegeeza oba okutegeeza bannammwe kiki bayita gayaza. Kaakati Nsangi bw'atyo bwe yajja, Katende bw'atyo bwe yajja, kati Mpigi bw'atyo bw'ali atususseeko ate katugenda kuyingira mu Kammengo kubanga tewali kyakola aye ne Kammengo takyagulikako naye yafuuse ekizibu. Awo kwe kusoomozebwa okuliwo naye nga bwe kityo bwe kiri. Mpozzi bw'aba nga aliwo ayagala agriculture okulima waliwo ettaka lya eka 2 eryo liri Bombo wano okuva mu tawuni y'e Bombo okutuukawo waliwo kilomita 2 n'ekitundu kuliko n'ennyumba z'emizigo 3 waliwo amasannyalaze n'amazzi weegali buli yiika ya bukadde 25 bwe bukadde 5 naye nga zitundira wamu ziri Bombo awo munda naye nga lya Kabaka, ttaka lya Kabaka. Obanga oyagala kulimirako kusetingako faamu yo eritomera liva ku kkubo waggulu eriyisa abantu ne ligenda ne litomera wansi ku lusaalu ku mazzi. Osobola okulimirayo kalitunsi yo wansi, osobola okulundirako ebisolo byo ng'olina wojja amazzi obeera n'oluzzi lwo teweetaaga kulinda mazzi ga sizoni. Osobola okuba nga ofukirira ng'amazzi ogasenera ddala wali. Kati osobola okunkuberera ne tuulaba n'ogendayo oba n'osindika omuntu naye nga alitundira wamu eka ziri 2 omugatte za bukadde 50 25.
naye ng'ate wano we tuli wano mpigi ate wo wano wo 5 ku 10 n'ekyapa kyako zezo obukadde 10 abantu bangi babadde bagamba mwami Lugonvu nsaliraako njagala nnyo ekintu nga ne bw'onaasanga omuntu neyiba w'emyaka 10 n'omubuuza nti wagulawo mmeka nga tagenda kuga nti nze banguza bweziti nze ate bweziti nguza abantu nga ebbeeyi eri uniform bukadde 10 kubanga oli atunda nga akyusa amaga nti kasiteera mpitawo naye ffe tetugamba nti kuyitawo kyentunuulira nti bannayuganda bafunyeeko ewaabwe nze manyi kye bayita obulumi bw'omuzigo manyi kye bayita okubanjibwa manyi kye bayita Landi Loodi okuyisa ng'ekitagasa nakusindikira omwana wa myaka 4 nti taata agambye omwezi gwaweddeko kiruma naye bwe kiba nga tekinnakuluma oyinza okuba nga tokitegeera naye abo abakitegedde abakuya obupangisa n'okusuzibwa n'ova ebweru n'ovaawa n'osula mu b'eŋŋanda ne bakusuza mu ntebe ne bakusuza ng'okukunadde wandibadde ofuna akataka akako amazima gennyini wandibadde ofuna akataka akako so nja kubaagaliza buwanguzi essimu yange mugimanyi ya 0753 98 56 0753 98 56 bwana Yusufu ndi wano mpayamu n'abantu bange naye akasana nga kangi magetsi sayambaliddemu stocks sayambaliddemu magetsi kakati oli mu field nawe ati sebo nze nagamba nze sebo siva mugundi nze office sijagalira ddala era omuntu yenna nina omuntu gwe nali naye naganjagala nsome nnyo nfuuka accountant ntule mu office mbale ebitabo ne mugawo ja kubalangeza abenga ali mu SC ine namubuuza olowooza ababanka ababala ssente be bagagga abeera mu SC abala ssente weebale nnyo ezona asibye mu musana ombalira ate n'amaana azikuterekera n'ozinterekera kati ninyo nja kukyaza mu studios tuwayeemu tunyonyola abantu enjawulo y'ettaka ly'ekibanja tudde wansi wali enjawulo y'ettaka ly'ekibanja n'ekyapa oli agenda n'agamba n'ettaka kati wano tuli mu MAILO land lya bwannannyini kati kyekiri omuntu kati gwobadde ne Lugonvu ebbanga omuntu estate za Lugonvu agula ettaka ku Lugonvu obwannannyini bwe bukomawa bukomera ddala mu kyapa wankomeredde paka afa n'omwana addawo obwannannyini bwankomeredde kuba baguze ettaka tagula kibanja MAILO land ate tagula liizi ate tagula freehold tagula liizi freehold yetya freehold eri ettaka nga bw'omala okusasula eri oya akuguzizza mukola endagaano ze mukoze ettaka eryo lirisigala nga liryo gwe nannyini lyo nga liryo naye nga oyina obwannannyini obwenkanankanamu n'olyo yagguzizza mu kusooka kwega nti ebimu mba nyina okumwebuuzaako kaakati ate onaagula ku lya Lugonvu erya MAILO land obwannannyini bwenti bwe muguza sibaako na lusiddiiku lulala kamala obugamba nti katugeze nti ploti kinga wano oba ploti X gyaguze eyo ebeera ye mu kitundu kye tuyita ekyenkomeredde obwannannyini bwankomeredde paka gwetulireyo mugamba nti ate lwaki wazimbyeko abantu bangi babadde bambuuza mwami Lugonvu batugamba ennyumba z'esiteeti bw'ogulamu esiteeti olina okuzimba ennyumba nga zifaanagana mulina okuzimba ennyumba bwe ziba nga zonna za mwamba bwe ziba z'amabaati mamyufu esiteeti kyeki estate lyettaka kati eribadde awamu netuleeta development mulyo netuleeta enkulaakulana nze saasoma netuleeta enkulaakulana kati nga wala tuleese enkulaakulana mu kitundu kino wano wabadde kabira Nimiro kati efuuse ttawuni kati simanyi oba onajjukira otukomi abantu bangi bagamba nnyo nti njagala mu kabuga kyekikola akabuga kyekikola ttawuni bamuliraanwa
kati muliraana ono puloti oyo omuntu omu noono muntu wakubiri n'oli wakubiri bamala okuba mu kitundu ekimu wakulaakulana baba bamaze okukulaakulana kyateeka nti tulina okuzimba ennyumba ezifaanagana abantu bakijjawa kukoppa kubajjukira enfuna si oli ajja kuzimbisa ettegula ng'ate nze nsobola kategula ak'ebbaati nze nga nsobola lyeru oli asobola lyeru naye ekikulu kiri kimu nti mwenna mwagula kyekimu era neyabasayiningira yomu era yabawa obuyinza yabawa obwannannyini obwenkomeredde bwetwogerako yali atya yomu bw'omusinza kuba nti ennyingi zaayo nnene naye kyemwagula kyekimu mwenna mwagula ttaka temwagula bibanja temwagula field old land nsobola onansonyiwa oli musiraamu naye nsobola okugula poloti yange neŋŋamba nti nteekako kamutambuza ddembe faamu yange kubanga wawo olina obuyinza ku ttaka lyo obwannannyini obwenkomeredde sebo katukankuwa ekyokulabirako nze bwe mba n'omukyala ewange nga ndi muliraanaawo wadde ndi musiraamu nsobola okugaana gwe okusiika envaazo kubanga olina obwannannyini obwenkomeredde ewuwo nange nina obwannannyini obwenkomeredde ewange so kati ne wano oba oli ataddewo mutaka tewali tabbu wawe era naagula wano at the end agenda kufuna kyapa ekyapa ekikye nga kigenda kuteekebwa mu mannya ge yasasulire musolo gwaki gwa gavumenti nti nze Ssentongo Frederick okyusa ettaka ABCD mu mannya g'omuguzi ABCD akwate nga alina ekyapa ekikye ng'alina kyapa kikye yasasula musolo gwa gavumenti asasula omusolo gwa disitulikiti no sente zetugamba ez'okwewandiisa oba okuwandiisa amannya ago mu kyapa ekyo kyekyoka kuba kati gwe field ogibukoledde omusaveya byonna omusaveya omaze omumaliriza kati byasigaza ekyapa nkimukwasa nga si byakwetemako si byaga nti weegule si byaga nti weesaleko kyenabadde weebale nnyo abantu bangi mbafuna enjawulo y'okugula ettaka mu kampuni nga toguze kyapa abantu bangi mbafuna naga nti ffe endagaano tumanyiza LC bw'ogula mu Lugonvu Property Consultants n'akulambuza ettaka lye yagula ku so and so n'alikyusa n'alizza mannya ge n'atemamu poloti zonna buli poloti n'agiwa ekyapa ne mulirambula n'alikulaganaga nti oba ozimba nkyazimba ne mugenda mu woofiisi n'akukolera agreement n'akuwa receipt n'akuwa ekyapa n'akolera endagaano nga kuliko stampu za kampuni akakyawo ate ekiba kiri ekigaanye kuba byonna biba biwedde abasigaza akantu kamu otuukira ku nsiko okukola lwaki kiyamano ojja kubuuma bikisonga ate oyina ebiwandiiko ebinywevu ebikunywereza mu puloti yeeyo gy'oguza zino sitanyo kwagala kwogera kitundu nti puloti nga tenaba kuweebwa puloti namba nze nkiyita kifo kakati weebale nnyo laba ekintu kino olupapula luno kati nno abantu bayinza okulaba akantu kano ng'akatono naye olupapula olwo lurepresentinga decimals 2.5 okuva wano wano na wano na wano ze decimal 2.5 lurepresentinga yiika 2 okuva wano n'ekitundu okutuuka wano na wano na wano buli waalaba wamyufu awo bw'ati ze acres 2 n'ekitundu ze decimals 2.5 abantu bangi babuuza decimal kyeki era mbafuna nnyo naga nti nze ttaka lyenjagala njagala ttaka nze temumbuulira bya decimal manyi bya fuuti mu nsonga z'ettaka lyebyapa fuuti mweziri era mu budde buli bababbiranga nga babaguza obutaka nga bulina shape etategeerekeka omuntu agenda okuteekamu ekizimbe nga tekituulamu balwanagana bulwanaganyo kituuzamu kyova abasinga obungi twagala nnyo omuntu omuwa ettaka ng'alina shape at least representable
nga ne baga kukolera mu kintu gundi kijjamu kusinga okukola akantu nchwa na 5 na wale 10 bwe ruti fena kitusinga kutambulirako ye acreage ya 5 ye 10 ye area ya 5 ku 10 oba wane koze 7 ku 8 yes era ko decimal 11 n'ekitundu erusi 12 tesuka waawo okusinzira ku kkubo lyo yawe kyapa kiba kikolwa biki bulungi ye area omala okubala 5 ku 10 kuba bonene ki obone wano tukikyusa tukimutekera mu shape ennungi akatalinga kantu kaki kakalinga walunaga nti nagula 25 ku 10 nenga kalinga kubo ekyo kiba kati ennaku zino biba bidibya byali byonona ki ettaka kati bali yali byonona ettaka singa tunula kati ettaka ine giri planning edwamu olaba nti at least shape zalyo zivuddeyo buki bulungi ne angozo ziraba kyomuntu asobola okuteekamu ekintu buli poloti ogiraba ng'eyina ekkubo lyayo nezi ango mwe zitudde nga teziri nnyo nti zeebase nnyo ng'omuntu anazimbamu ekisenge anaafuna obuzibu kyova tira olaba buli 11 decimals 11 decimals poloti ya futi 5 ku 10 nsobola gissaamu nnyumba etya ennyumba eba nnene ennyumba eba nnene futi 5 ku 10 nsobola okussaamu amaka n'ensigazo olujja ne boys quarter butereevu nnyo ne parking space nga weeri kwa 5 ku 10 yes as long as nti kifaanaganamu nga kino kati Lugonvu kyakola n'atakuba bukujjukujju yagati anti gwayagala 10 awayagala 5 naye basa oluwenda bwe ruti nerukola 5 oluno olw'ekikumi ne lwebaka bwe ruti nerukola ekikumi gwayagala 5 ku 10 muno ddala amazima oba omuwadde 5 ku 10 naye agizimbamu gikulaakulanya gizimbamu egendamu obuzibu paka tuba nti kati ffe nga Lugonvu tukyusaamu tubakolera ekyo omuntu ajja kwebuuza nti tuli ku ploti 7 mu 2 eno 7 mu 2 eno ploti 3 mu 2 block number block number 17 oli ajja kwebuuza nti mu kaseera kano lwaki ku gundi kuno kuliko SC ED Y ne kutabaako nti plot 1 plot 2 plot 3 kati mu budde buno ebyapa bino bikyakolebwa nibadde mbagamba nti bikyali mu transit kati fone tutuuma nti okuva mu kyapa ekyamu buli plot okufuna ekyamu buli omu afune ekyapa ekiki katulageze nti kati zino zabadde eka 2 n'ekitundu naye kati olaba zisaliddwamu kitegeeza kino kyapa na kino kyapa kati feeno okwanguyiza omuguzi guno gwonna mulimo gwa Lugonvu ono okumufunira ekyapa kye noona ekyapa kye noona ekyapa kye noona ekyapa kye agula kiwedde omukwasa kyapa kye naye mu budde buno kati okwawula abaguzi bano omu okubutalwanagana na munne oba obutayomba na munne tubaawula bwe tutyo tuddira letters zino alphabetical letters tugamba nti eno ploti X yanjawulo ku ploti W era yanjawulo ku ploti V ekyapa bwe kidda tekisoma bino kijja ne ploti number empya etali mu block number weebale nnyo block esigala nga yemu naye nga ploti number zaawukanye tujja kwongera okuwaya bingi bye twetaaga okuyiga abantu baagala okumanya kano kankakubuuze waliwo alina fuuti 25 ku 3 alina fuuti 3 ku 4 alina 4 ku 7 asobola okufuna ekyapa ekitandikirwako olwaleero mu Uganda kumpi yonna kyetuyita 11 decimals abasinga obungi gye baakazaako erya 5 ku 10 5 ku 10 tetumanyira nti ezo 11 decimals ye ploti ow'enfuna entono yayinza ng'abadde ayagala kulinnya ku ddaali okufuna ekyapa afuna obwannannyini obwenkomeredde so nga ate onaaguza 5 ku 5 atajja kufuna kyapa kati kyembuuza abantu bangi bajja ewa Lugonvu alina ekyapa era yakikyusiza nekidda mu mannya ge naga mwami Lugonvu obimanyi nawe watandikira okuzimba budde wazimba ku 4 ku 5 sigenda kulinda sente za 5 ku 10 mpaayo aka 5 ku 5 oyo obwannannyini bwe bukomawa
nga nze muguzizza mugenda kuteesaganya gwe atunda n'agula gwe atunda ono omuguza ttaka guli si kibanja kitegeeza si gwe aganya okumuwa ekyapa wabula land office yeganya okumuwa ekyapa kati gwe ojja muwa certificate of occupancy nti omuntu ono wadde atudde ku 5 enze Lugonvu namuwa ttaka namuguza ttaka sikyalina kyemwetaaza kyekiri kye twasanga mu ndagaano nti wadde aguza 5 ku 5 terimusobozesa kufuna kyapa naye aguze ettaka si kibanja era taliweera busuulu akafa kwa 5 ku 5 kake akayina mu ttaka mu bwannannyini obwenkomeredde newankubadde talina kyapa kitegeeza kintu endagaano eno gy'omuwadde ne certificate of occupancy ntegeka bulungi yebijja okubanga aba yenkanankana n'ow'ekyapa obwannannyini naye oli ng'amusinga olupapula luli weebale nnyo kuba oli gavumenti eba emumanyi ate wano kampuni yemumanyi kati gwe kampuni ng'omumanyi gwate kampuni gavumenti yekumanyi kuba ekyapa gw'okiyina ono kwatudde naye togenda kukwera nkya oba abaana bananyini kampani n'abasikaali bajja ate bamugobaganye oba bamuweesa obusuulu tujja kwongera okuwayamu katulabe wiiki eno etandika lwakuba olina emirimu gyange mingi okyalina emirimu gyange mingi njagala bayi mwezi guno okuggwa guweddeko makati g'omwezi ogujja ettaka lino yombi okubanga ebyapa byali bifulumye ne gundi ya bibe nga bifulumye abantu bano tubawe ebyapa gundi yawedde transfer eyebyapa okuzza amannya agange kati tujja kufuna akadde okunnyonnyola munnayuganda era site eno eri registered amanya ga mwami Ssentongo Lugonvu Mulali eri registered naye kakati muve ku lwali nze kati kambanyumize y'akaboozi nze nga nzija Kampala nasookera mu lukuubo lwali lwa fuuti 10 ku fuuti 2 ng'omufaliso ogugendamu emabbali tosobola kussaayo kitanda era saasulako ku kitanda nga ndi mu muzigo ogwo naye gwani nze kyekintu kye ŋŋamba abantu nti you can change everything mu kaseera kano okubanga oyina ebyapa ebiri mu mannyago ne gavumenti ekumanyi nga nyina ne tini namba ogira kitegeeza gavumenti esinga kweyagala muntu gwefunamu kati gavumenti eyagala muntu gwetafunamu ne twali ffenna nga tugenda nombuuza nti abasirikale ba banka nga bakuvunnamira kubanga mbawa ssente zange tujja kufuna akadde bwana Yusufu tunnyonnyola abantu bangi abali eyo nga beebuuza nti nagula ekibanja nfuna nti ekyapa mpita mitendera ki waliwo abantu bangi waliwo omukyala ali Kayunga aliwo ne munne bambi yankubidde balina ettaka naye kuliko abasenze naye begamba tetulifunamu tebatuwa busuulu ffe tuyina ekyapa naye kwe bali osobola otya okufuna mu ttaka lyo eririko abasenze abajjako obuzzi n'endagaano ng'oyagala bafune ebyapa osobola otya okufuna ekyapa ng'ova mu ndagaano ebyo byonna otunnyonnyodde nti ekyapa ekisinga wano okuwooma kyekyapa kya MAILO land Lugonvu talina mukyaliizi Lugonvu tasirowooza nga abadde ali kiru ekanywa mwenge sinywa yaba yanyumidde omwenge ne bakimukuza nga talaba naye ekyapa ekya MAILO land ky'obwannannyini obwenkomeredde mirembe na nnaku kyayaayaanira wano abasajja bali bye baali bagezaako okusinya naye baba nakuwulirira omuliro bannayuganda muli bakambwe ate nga buli omu wano mu Uganda akirina aye nabo babiyina bogamba okisinyeeko bwoti ensi yonna obanga agisinya agiyugumya wana babiyina webale nnyo tujja kwongera okuwaya nsuubira okuba nti it has been just abrupt chat naye tulina bye tufunyeemuko ebintu nga bino tubyetaaga ate you can become what you want to become or whom you want to become singa okkiriza nti osobola ebiseera ebisinga mbagamba nnyo nti mweseeko pressure muleme kubeera mu comfort zone mweteekeko pressure nti njagala kola kino mwewe target kati omwezi tuli mu gwa 9 gugwako tuyingira gwa 10 naye olina okuba nga olina target nti kino nandibadde nkituuseeko
ekyo kyandibadde kituyamba. Tujja kwongera okuwayamu bwana Yusufu, nja kumuleeta twongere okunyumya atunnyonnyola ebibuuzo byammwe. Nkimanyi nti bingi ne kuno nkimanyi kugenda kubeerako ebibuuzo bingi. Osobola okuweerezaako ekibuuzo kyo mu email, nja kubanga tukimubuuza bw'anaabanga atukyaliddeko mu studio zaffe za Lugonvu Show, twongere okubanga tuwayamu. Essimu yange oyinza okuba namukisa abagenda okufuna ku estate eno empya gye bali mu kuteekateeka, ojja kunkubira oba okuweereza message ya WhatsApp ku 0753 98 56 39. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, abaagaliza enkulaakulana n'okukyusa obulamu bwammwe, kubanga tusobola okukyusa. Abaakusekereranga tonyiiga, gye bakoma okusekerera, gye bakoma okuyeeya, gye bakoma okunafuya, olina kubalaga nti oli w'amaanyi ng'okola okwoleka amaanyi go. Mbaagaliza birungi byereere.